Abatuze ku mwalo gw'Ennambula mu luka gw'Ebusagazi mu ggombolola Najja tebakyebaka olw'obulwadde bwa bilharzia obabuzizaako obwekyusizo. Obulwadde buno buva kukozesa amazzi amakyafu era nga businga nnyo okukwata abantu abuliraanye ennyanja n'emigga. Bategeeza nga obulwadde buno bwe bwatandika okutta abantu emyaka ena egiyise naye ne basooka okuliita eddogo okutuusa lwe bagenda mu malwaliro ne kikakasibwa nti bwe bubaluma. Era ng'omuntu oluusi omusanga alwadde bilharzia nga ekifo ky'okugenda okumukebera omusaayi n'ebisigadde ng'alowooza nti yavubye ebyennyanja byabadde avuba ebingi ennyo ndowooza bye bimuloza. Naye abasajja bajja ne batusomesa basooka tuwa tooyi batuzimbira tooyi abantu nga tebafaayo ziyonja. Obulwadde buno bwe bukwata omuntu bweyoleka n'obubonero buno wamaaga. Olubuto n'okwereega okuba bwe luti kye kirwadde bwe kiri esayini gye kireetera ddala ekyasingidde ddala. Obulwadde obwo bwa bilharzia businga kutambulizibwa makovu agabeera mu mazzi g'ennyanja abaana we bagazanyiramu n'abantu abakulu ne bafuna enfaana. Tumanyi okwetakula mu bitundu ebitasaana nga tuli ffekka, kale tubasaba n'abako mu ngalo osobole okweggyamu ebintu ng'ebyo. Ssentebe w'ekyalo Moses Yeyu n'ategeeza nti obulwadde bwa bilharzia buno bwakamuttira abaana be babiri era nti mu bbanga lya wiiki emu baziisa abantu abasoba mu 10. Tulina muzeeyi byangu yafa, omugenzi w'abaisikono juzi yafa, bonna nga bawoza kimu mbobo simanyi biki nga tunaakubumanya ate bano oluyingiro ne batubuulira nti bilharzia. Bazimba embuto era nga basabye gavumenti okubayamba kubanga tebakyalina wadde ekikumi ekiyinza okubajjanjaba oluvannyuma lw'abasirikale ba UPDF abalwanyisa envubu embi okubakuba mu nnyanja. Era abantu bange baavu ddala netusabira gavumenti esobole okutuyamba okutuwa ku buyambi. Gavumenti kituufu yatuggyako amaato amatono naye tuli bubi. Bagamba nti gye buvuddeko gavumenti yabatwalira obujjanjabi wabula bwali butono ng'abasinga tebajjanjabibwa. Ssentebe wa disitulikiti y'Ebuyikwe Matiya Kigongo akasiza obulwadde buno wabula n'awakanya eky'abantu okufa. Siyinza kukakasa ti abantu ababiri aboogeddwako abakulembeze nti baafa mu kitundu kino nga bazimbye embuto nga kiteeberezebwa nti baafa bilharzia, ti ddala baafa bilharzia kubanga sinnafuna ripoota eva mu bakugu abasawo abakebera endwadde zino kiyinza okuba ekirwadde ekirala. Agambye nti mu kiseera kino disitulikiti eriko eddagala lya bilharzia lyafunye bw'atyo n'asaba abatuuze okukuuma obuyonjo. Kati amakerenda tugalina ag'obulwadde bwa bilharzia naddala tugawa nnyo abaana naye ate n'amazzi twakizuula nti bilharzia ava mu mazzi makyafu tumaze okugaba amazzi amayonjo ate era n'abantu tubasomesezza okulaba nti babeera ne kaabuyonjo n'okugenda mu kaabuyonjo entuufu. RDC w'Ebuyikwe Fred Bamwine asabye abatuuze okunaaba mu ngalo nga bavudde mu kaabuyonjo. Kugenda mu toilet n'ovaayo n'onaaba nga tonaba kulya mmere n'onaaba endwadde ezisinga obungi zijja kwewalika. Twebaza Aisaida Project, Iceland Embassy abasobola okuwanirira okuzimba kaabuyonjo 103 era tweyongera obakubiriza okulaba nti muzikozesa bulungi. Emmanuel Balukusa yakusakidde gwe mu Kulabukede TV.